Mayembe gange gandaga nti Alien Skin ali mu kkomera. Era si birungi ku Fangoni. Simanyi lwaki ba Fangoni soja basirise nga ku macha polisi yakuttewo abantu ku Fangoni mu lujja, Alien Skin n'agoberera ne bamusigaza nga balaba. Simanyi lwaki temusirise nga ate si birungi ku Fangoni. Simanyi oba mutuukiriza kye nagamba Alien Skin nti eyo gurupu yonna ekwetoolodde ekutyabira bizibu. Era ejja kumaliriza ng'oli mu kkomera. Oba mukikola kagenderero oba kakodyo. Naye nze Omutanzania tampangako mayembe galimba. Nkimanyi nti ku Fangoni si birungi. Bw'oba osobola okusabira Alien Skin, bino mbyogera nganze. Mayembe ge gaŋŋambye nti mukwate. Mutanzania yampa ejjembe. Ditabala ne Fangoni limbuulira ebiriyo kyovula bankuleetera ebya Nuupu. Nenkubuulira nti essaawa eno edi mutwe bamugalamiza bamuganziza kadinga ali waggulu nga bituufu. Ejjembe lyange liraba n'abalikodinga obutambi bw'ekiseegu. Kati nkubuulidde nti lyatabaddeko ku Fangoni dindaga nti Alien Skin mane ye mabuusu. So bw'oba osobola okufukamira n'osaba sabira Alien Skin. Bw'oba olinga nze yava ku bapasita bawana abafere naffe nga bwe tukola ku nsonga Omutanzania mukubidde anyongere omuti omulala sobola ensonga zikwata kannabwala naye nga byebyo actually si kyekindi ensenze mukimanyi mba nanga mirimu gyange saagala kulaba abantu nga tebalina mirimu ng'ate ebweru gyegiri akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo banoonyeeko batunoonyeeko aba staff favor ku noti 7 noti 67 oba noti 7 ojja kuba otufuna butereevu kati twetaaga abalenzi 205 mugenda kukola ku bisaawe nga ba Erepa ne bakiriina salala atandikira mu kamu 2 paka miliyoni 3.5 bakusuza bakuliisa ne vacation buli mwaka. Jangu ogende weeyolera ensimbi myaka 21 paka 38. Sibuterevu tukwaniriza kujika media osibyo otya ogamba otya kansubire munange oli bulungi buterevu tutandise omukulu Kalufini Kayanja kansubire mumwerabiddeko ng'agamba nti yandibanga omukulu Alien Skin yakwatiddwa era bw'atyo naggalibwa olwasaga ezabaddewo olunaku olweggulo mwenna mwazirabye eno baboda bakayana bagamba simanya Alien Skin yakubye simanya omwana wa boda n'amutta ate no King Fanga naye akomplaininga mbu naye simanya bamukubye okutu ne bakwabya kwegamba amawulire gonna olunaku olweggulo gabadde gatambulira ku Alien Skin nti alina effujjo lye yakoze ku bantu abenjawulo era nga ye teyalabikiddwako mu butambi obwedde obuyitingana tubadde tulaba ba security abamukuuma tubadde tulaba bana abayaye be batambula nabo naye nga ye italabikako tewali katambi konna we yalabikidde oba nga ayogera ku nsonga zino oba nga bulijjo bwe kikolebwa tewali we yalabikidde wonna so ba social media in-laws ne batandika ne bagamba ononno yandibanga ali mabega wa mitayimbwa. Kaluvini Kayanja huyo yabitandise ngagamba Alien Skin yandibanga yakwatiddwa ensonga lwaki saga zino zonna zonna ezatusewo tetunnamulabako waliwo ebigambibwa mbu simanya Alien Skin yakuba owa boda ku bbaala emu emakindye mbu simanya n'amutta akatambi ndowooza mwakalabyeko ngenda nakabazanyirako mu maaso awo ate ne bino ebya King Fa nabyo we byajjidde mu budde bwe bumu kwegamba n'atavaayo kubyogerako ekireetedde abantu nga Kaluvini Kayanja okuvaayo ne babeera nga babuuza lwaki tannabyogerako ekitegeeza omukulu bandibanga bamukutte mu saga zino zennyini nnyini ffe tujja kubeera nga amawulire gonna tugakutuusaako butereevu wano kujjika media tunaate bwe tweyongerayo ensonga za Pastor Kayanja ku nsonga z'okulya ebisiyaga nazo zikutte wansi ne waggulu nako olweggulo yalabiseeko mu kkooti era nga kaabuze kata bamuteeke emabega w'emitayimbwa naye Katonda yazzizza bibye kankulage katambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. How's everything? How's the going? Is I don't know. There's a full of my.
See you Thursday. Love you, baby. God is waiting for us. Mubadde mubisoma busomi Mukama mulungi. Amina. Hey baby, how are you? Are you okay? What's your name? Hey, this is your son. Hey. Okay, come, let's take a picture. With Daddy. Let me find. Abuterevu yonno ye mukulu Pastor Kayanja awo nga yakalabika okubeera nga munnanga ate ava okugasimbagana n'omulamuzi era kaabuze kata omukulu bambi atwalibwe eruzira ku nsonga ezigambibwa nti ono alina abaana be yatwala mu nsonga ziri ze mutegedde ez'ebisiyaga. Bino nno bizenga byogerwa kuva dda si bipya. Ono Pastor Kayanja era baamutwalako mu kkooti omusango n'aguwangula. Baamutwalako mu kkooti ku nsonga ze zimu ez'ebisiyaga naye omusango n'aguwangula. Kati omusango baaguzizza bupya. Kati tumanyi leero gye bigenda kuggwera naye ng'abaana babadde bamulumiriza bavuddeyo nga bangi. Mwe abatera okubeera ku mikutu gino emigatta bantu bannange. Baana bangi nnyo abavuddeyo nga balumiriza Pastor Kayanja okubeera nga yabasiyaga, okubeera nga yenyigira mu mbeera ez'ebikolwa ebyokulya ebisiyaga bye tutamanyi oba bituufu oba bikyamu, naye nga kyannaku omusumba nga Pastor Kayanja, omusumba w'ettutumu, omusumba amanyikiddwa obulungi okuba ng'essaawa eno ali mu kaguli. Kyannaku nnyo nga bw'okiwulira. Teri muntu walinnya yandyegombye kuyimirirako mu kaguli awo. Kale waliwo ensonga eziyinza okutwaza mu kaguli ako eziri ize, naye ensonga ezikwatagana n'okulya ebisiyaga ng'oli musumba ne bakuteeka mu kaguli, tomanyi linnya ngeri gye baba balyonoonyeemu. Tomanyi ngeri gye baba balyonoonyeemu. Ono musajja baba balwana mulwane, mu butuufu amulwana naye tatudde. Amulwana ayimiridde nno ebya ddala. Bwe baba nga balwana mulwane nga ddala si bituufu, amulwana ebya ddala ayimiridde. Kuba teebereza omusumba okubeera nga bamwakyuzinga ku nsonga ezeekwataganya n'ebisiyaga. Ezo ensonga nno ziba nnene era omuntu aba akuliko aba agenderedde kulabika nga akukuba kigo, kulabika nga akusuula. Gwandibadde omusango omulala naye ate omusango gulimu ebisiyaga. Ogwo musango munene nnyo, mubi. Kale newe guba nga si munene, kwegamba omusango okuguteeka ku pasito ogwo ogw'ebisiyaga, olabira ddala nga kintu kigenda kubeera nga kisuula erinnya lye, kigenda kubeera nga kimuswaza ku musajja omukulu, omusajja omufumbo, okuyimirira mu kaguli awo ng'ali ku nsonga za bisiyaga. Mu butuufu kiswazaamuko, naye katumusabire zino ensonga ziggwe, katumusabire tulinde n'ekituufu kibeere nga kivaayo, baba muwaayiriza oba ddala abituufu. Tetwagala kubeera judgmental, naye katulinde tulabe biki ebinaava mu kunoonyereza. Buterevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twelabira kutandinga on notification bell yo. Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya.
Nabagamba usanga kalango unauna toka skippinga kubanga engiri junzo kulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwate mu kigalo butere video no jakubera nga ojimperedde like mu abatubira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubira ka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjango okwo omukama abampere ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereza kumata komera mpeera mweraba.